Popin Media. Yamani weni alemu okutusibangako abantu betukayagala naye bennyini bebasiru ate nga yalowooza be bamukolera alemye okwegatta ku balina abantu alina bakasolo tumulinza wano ku gulawundi kasita ali mu kalulu ke tugenda wagasa liringane kalangwa bakitakiriza akalulu kalondebwa webale nnyo kalangwa yabakoze atya akalulu kawone kalina okubirwa nga kugeze kulonda ku birungi nga gwe tunoonyeza akalulu ate kati batuyiye NRM bagisasizza bakibaganya omuntu waffe okwesimbawo gwe tubadde tuleese. Erinnya lyange nze Mawanda Richard NRM lukulwe ekinyizizza ye chairman waffe we NRM Moses Kalangwa bwe tuba tutereza pate yaffe kuba yayina abantu aboolubatu bayagala okuwa ekifo bassa mu bulaketi kuba yali waggulu fe tuzimba emirandira gyaffe bulungi bone batowera waggulu naye ekituluma kwe kutereza pate ye agonzebwemu mu mirimu gye ate yabyonoonye kati kasolo oyo gwatusibako atayina yadde omuntu gwasobola okunnyonnyola bwe baba bamukoye amuse mu bulaketi fe tugende n'alayanse yaffe kati agenda tunnyonnyolanga ki kati munnaye yamanyi. Nsaba Muzeeyi Kalangwa akomewo akyuse akalulu kano tukaddemu tufunye okusoomozebwa nti abavubuka bwetu twe tuvaayo mu NRM okwagira ekibiina kyaffe ng'ate tukizimba okuva wansi naye ne tulaba ng'ate batukola ebintu ng'ebyo ate abandibadde bakama baffe twenyamira. Nsaba lwekyo Mwami Kalangwa chairman waffe akalulu kano ke balangiriddeko kasolo kaggwa kaddibwemu ati ye chairman waffe ye chairman atwala tutegeeza oda zafulumye eyo olubadde badde ati ono teyesibwako nga tuvuddeyo nga bavubuka olw'okuwanira ekibiina kyaffe. Chairman waffe atubbye nnyo ye kaggwa kasolo atubbidde ddala nnyo amuleese ndowooza anaabakalangwa yayagala omukutusibako ate nga ffe twamukoowa puroguramu ze zonna zaakola temuli mu makuuta zimba bukyatukolera bukyamulonda talina kyakoze naye ate atwesibyeko ffe twalibadde tulonda ku bavubuka abasobola ye n'atuviira netulonda ku mulala nga ye bwatukola ki bwatwesibyeko ekifo ekyo naffe tumukooye abavubuka abato we bali. Kalangwa jesi mwebere bagamba kino yabadde mu vulugo yo yenna abaddewo naye betusaba ekintu kimu buli kimu kibeerewo ekimu kitambule bulungi abatu abadde bebakolenga bebaagala. Chairman w'ekibiina Mwami Kalangwa Moses okubanga abantu okuva mu ofisi ye bakyasobola okukola ebintu ebyo nga tuzimba mu NRM emisana tuku ne batawamwaganya bannansi abatuuze okukola ebyo bebaagadde kyannaku nnyo ekituleetedde okubanga tulowooza nti NRM erina nnannyiniyo teriiko bantu bannannyiniyo. NRM y'abantu bonna mu mulembe gwonna abavubuka bano bazaaliddwa muno naye olw'ebyo ebikolwa ebirabibwa nga wano bye bitugobako abantu bye bitugobako abavubuka bye bitugobako buli muntu n'olw'ensonga eyo nsaba nti wabaawo obwenkanya ekifo kino ekimu eky'obwa finance kiddemu kirondebwe era kano kawalina kuba kabonero akalaga chairman NRM singa tavaayo kujja kukwata ku bantu be abo mu office kubanga naye yennyini akyayina olugendo enkya naye basobole kimukola. Emanya nze Kasiri Valex nze mpiseewo wano nga kyentebe w'omuluka guno ogwa Bukolooto. Kuba ffenna tubadde bandeemu yali badde atuyita baali badde batuyita tutuula naye byonna byonna tebyakoleddwa ffe tuli bamativu ku kikoleddwa olwaleero. Chairman wa NRM waba abiyingiddemu kasana yajja twetaaga muwala waali mu kalulu tunoonya we tugwa tunoonya we tulaga nze wendi aneetaaga wendi.
bazibidde nga tewali muntu yenna amwesimbyeko ate nga nomination zabadde zajjo n'olw'ensonga eyo munzikirize okulangirira Nava Prose nga ye mainstream secretary for publicity Bukoloto Ward. Twabadde n'abantu babiri Kagwa Kasolo ne Nakabugoliita naye twakyenzo kyegendereza nga Nakabugoliita yabadde mulondesa atakkirizibwa kwesimbawo n'olwekyo ng'asekuyite nga registrar wa district ntwala omukisa guno okulangirira yekka yabadde asigadde ku kifo ekyo nga ye yekka ayiseewo nga tavuganyiziddwa erinnya Lubaale Lameka. Nze ng'omuwagizi wa NUP ndi musanyufu nnyo NRM kyetulaze nti obubbi bwamwe butandikira mu bisenge paka ku buliri era mwebale nze ndi musanyufu nnyo kuba NRM etulaze obubbi bwabwe nze wa NUP ndi mwerufu. Oluvannyuma lw'okuŋŋamba nti nze yakyankalanyiza akalulu k'eggulu ne tukaddamu olwaleero ofiisi yennyini ey'NRM nga kuliko district registrar ate leero yakoonoonye.